omulabi wa Tabula TV, Tabula Radio, nkugamba nti tuyiribera ne program omuvubuka w'ekyo buli lwakusatu tuba tuleeta program empya omwana muwala naga wa Mariam omuzira nkima omubwati bambi mubeerewo mumulabe kuba mwana muwala mulungi atuweereza program omuvubuka w'ekyeyo bambi mubeerewo mumulabe kanyabo mukalabe mujje mukawagire mumulabe tubeerako ku Facebook emikutu gyonna egyenjawulo ku WhatsApp buli kimu kyonna tubeerako bambi mujje mumulabe temusubwa tuyiga ebintu bingi nnyo mwe tuyigira omuvubuka w'ekyeyo weeyisa otya okola otya biki byonna by'oyinza okukola ebigwa mu kkowa eryo bambi mujje mumulabe oyige ogenda kukola otya ku kyeyo oyige ekyeyo beeyisizaako batya oyige biki byonna by'ogenda okola ku kyeyo ekyeyo kitambula kitya n'omwana muwala ow'enkima naga wa Mariam bambi temusubwa mujje mugirabe tubeerewo. Mbuzaako mikwano gyange mwenna abalabi ba Tabula Radio Tabula TV mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza buli omu gy'owangaalira bannange tubagala nnyo mwebale akadde ke mwerekereza ne mubeera nga mutuwuliriza nga mutulaba amanya nga bulijjo omuzira nkima naga wa Mariam Queen of the Mic okubeerawo nga nkutuusaako program omuvubuka w'ekyeyo nateera mpozi abatuteekamu ensimbi mu programu eno be bannaffe aba Capital Group of Companies Limited era nga balina ne sub company eyitibwa Cape Traveller. Website yaabwe eri www.capetraveller.com era nga osobola okubafuna ku namba y'essimu eri 0528152528 era nga balina ne offices e Uganda osobola kubasanga ku Lower Nsoba Mulago 3 era nga Uganda osobola okubafuna ku namba y'essimu eri 0702082370 era nga badiringira mu flights bookings visas eza UK eza UAE eza bano bosaana okubeera nga okozesa n'ofuna ticket mu budde n'ofuna visa mu bwangu ddala buli kimu baba balina services ezikola obulungi so ayagala okutambula mu budde ayagala okutambula obulungi weekwate kuba naffe aba Capital Group of Companies bajja kuwa kyewetaaga. Butelev oli mu program omuvubuka w'ekyeyo nange omuweerezaawo omuzira nkima naga wa Mariam negataako mu mboozi yaffe ey'olunaku luno olwaleero naye nga mbajjukiza nti omulamwa gwa programu eno gwe kumanya ku ndowooza z'abavubuka mu bintu eby'enjawulo oba oliawo kinaakyusa obulamu bw'abavubuka ab'omulembe guno omutebi era ng'olunaku olw'olwaleero nsinzidde wano mu Abu Dhabi nga nkyaziza omugenyi wange omugenyi agenda kubeera nga atweyanjulira ate tumanye olwaleero ye aze naki sebo nsanyusa okulaba okusisinkanako nange okusinkana soka oyanjulireko abalabi ba Tabula Radio Tabula TV bategeera omuntu gwe boogerako naye amanya n'eddoboozi bampita Fahad Hussein erikola sente ndi artist bampita International aka Rasta nga ni muzanyi ku Uganda Cranes Abu Dhabi football team. Tweyanza mukwano tweyanza gwa mugenyi mumutegedde International aka Rasta musajja muyimbi atengeera muzanyi wa mupiira ku Uganda Cranes Abu Dhabi mukwano bulamu buli butya obulamu mulungi sina buzibu bwonna era weebale kunyirira weebale kusiima gitambula gitya gy'owangalire Emirate ki gy'obeeramu mbeera mu Abu Dhabi bitambula bulungi weewaawo wabeerawo ebinyigirizibwa naye inshallah tumala ne tubivaamu mpola mpola mukwano ebintu bino bikwasaganya otyo kubanga oli boola atengeera oli artist kuba ekyo tekisangika osanga artist abeera artist boola abeera boola so okikwasaganya otya nga gwe omuntu kati buli kimu kiba ne timetable yakyo so olutuuka nti lunaku lwa mupiira akadda ku nkafiisaawo nezijja ku mupiira then wemba siri ku mupiira mba mu music kika kya music kikyo kuba International aka Rasta tulaba nti nze nkuba raga nkuba reggae nkuba kiso okuba kika kya music gwe nkuba raga obaye munna abantu tutwagala nga tetunnayogera biki abantu wandisoose n'obaweera mu ddala akapeera ne tumanya nti kituufu omuntu gwe tutuuziza olunaku olwaleero musajja artist soka bakubemu akapeera bakakase nti International aka kituufu artist. Okay niyanza okumpa akakisa kano okubeerako mu maaso ga Tabula TV and Radio ngenda bawa akapeera naye kagenda kubeera kampi is gonna be a chorus so katandike kati. Give up the way, I'm just on the way. Give up the way, I'm just on the way. Everything I do, I'm just on the way. No matter people say, I'm just on the way. Give up the way, I'm just on the way. I'm just on the way. Give up the way. Yeah, I think I've come.
tweyanza omukono tweyanzege omuyimbi w'olunaku bwatwewawadde abakubi akapera ndowooza omusomwami International Ekerasta mumuwulidde mukwano oyinawo ennyimba nga meka? Right now nawe nyimba ziringa 8 right now, so nina nyongeramuko nina collab ne Joan Hart ne Victor Chavez anga kayimba ketugenda ofulumya tugenda kuyimba ku Uganda Cranes Abu Dhabi, so very soon tujja kuba tukareleasinga tulina okareleasinga last week lwakuba nti Victor yali busy ne Joan Hart yali busy, so nembawamuko time webana besotinze tujja kuba tukikolako very soon naye nga chorus yo yafuluma Joan Hart yasobola otuwa chorus, so tusigaza just kafulumya kati. Okay, tweyanzege. So ennyimba zino ziri mu audio ziri mu video wafulumya waliwo ze watooladde zitambula oba osobola ne tuwona titles ogandi n'akayimba kange bwe kati nina oluyimba lwange bwe luti nina oluyimba lwange bwe luti? Ennyimba ezisinga ziri mu audio olw'ensonga nti tetunabatandika shootinga video olw'ensonga nti tubanyo fixed ate ne management yange tenaba kutuula bulungi kubanga erina byemaliriza, so tetunabafunayo video right now naye we are soon dropping video. Tugisuubire ddi bannange, tugisuubire ddi? Kati video saayo nejja naye kyekibabe management kyenangamba okola kyengenda ogenda nakyo. Means oyina ba manager, oyina ba promoter, oyina nze oba gwe manager wa manager ate nga gwe promoter wa promoter? No, naba managers abantu wala actually committee entwala nga nze setwala zeka naye na management mba mu Eco Unity Music ebesinga Uganda, so wekitiwe kiri ebesinga Uganda ate gwe nojja n'oyembera wano mukikwasaganya mutya? Anti kati producer waffe nsobola okukola dobozi nenyimba akayimba kange nezija kati kangeze kutawula TV nenteekamu engoma then nemusindikira ye n'asobola okikolako. Kampani eno gyokozesa Uganda era gyokozesa ne wano ate wano oba oyinawo ndala ate? Management yange so yagivaamu nkolera Eco Unity Music. Wano ogambye oyinawo management ekutwala? So kati ozikwasaganya otya zino ebbiri, Eco Unity eya Uganda ate ne wano mu UAE? Anti kati tweyawulamu abakozi abamu bava eri ne bajja wano bali nange management yange eri nange wanesinga kubanga beyawulamu abamu basigala eri abamu ne bajja eno. Eco Unity yalina abali Uganda abamu bajja wano eno, so kati oli ne management gyolina wano era oli ne Eco Unity? Eco Unity Music. So collab yo ne Joan Hart eno egenda kiki kyemugenda okuyimbako ekyo? Collab eriwo ne Joan Hart ne Victor Chavez tugenda yimba ku Victor Chavez wano mu UAE oba wa Uganda UAE ate mwana muna Uganda. So collab yo egenda kuba nti ejja kubeera nga national anthem ya Uganda Cranes Abu Dhabi kubanga okuba emabegeri bansaba okubafulumiza national anthem in case bwe baba bagenza okusamba emipiira nga basobola okukozesa oluyimba olwo okukunga abawagizi bajje bagiwagire, so nesaba bagamba nti ngenda kubanga mbakolera akayimba ako very soon. International Ekerasta, it means wave Uganda ng'oli muyimbi nojja okikwasaganyirize na wano oba obuyimbi obutandikidde wano? Nave Uganda nga ni muyimbi then nezije eno nengamba sobola kuleka kitone kyange mabega. I'll do it, I'll go with it. Industry ya music eno ogisanze otya nga gwe omuntu? Industry ya music eno wewe etubaddemu koko obuzibu olw'ensonga nti kati ngaffe ba upcoming artist kiba kale kituuzibwalira okuba nti tumanyikwa okusuukawo okwo wetuwandibadde olw'ensonga nti oluusi tuba tetulina bikozesebwa bimala mu music industry. Katugeze nti oluusi oyinza okwagala studio yo recordingiramu oluyimba oluusi ne bakucharginga nnyo price whereby obanga tosobola kimalako obanga enfunayo si nnungi, so nekibanga kituzuwaliddemu kodde n'enkokola ezibeeramu ko mu bayimbi abanene whereby bandibadde nga batusembeza ku lusegere naye olumu abamu tebagala tulabawo sometimes. Mbe buzibu nze bwensanze mu music industry right now. Mu music industry eno from right now weerabawa nga myaka 5 nga ososeko wano gwe weerabira mu kiteeke? Myaka 5 era nja kubeera muzibu
kya music. So byonna just tusaba Allah ateekere mu baraka kubanga buli omu abatamanyi gyagenda kumalirizibwa oba destiny wegenda kubeera. So byonna Mukama yamanyi. So sobola kugamba nti nera myaka 5 nera nti ni maaso eri katugeze nti amwe star fine. I can be a star but it depends on God's wishes. Yeah. Mu bayimbi betulina abayimbi abannayuganda weegomba muyimbi ki? Oba muyimbi ki yakusikiriza n'ogamba anange yagala kubeera musajja muyimbi kyakuba? Abayimbi balinga babiri. Yasooka yali Fake Famaika, then ne Big Size Bebe Cool. Kale mukwano katukomewo tweyanzege mwebale kubeera abalayi balungi ku Tabira Radio Tabira TV nenga neyongera okubajjukiza nti bannaffe aba Cape Travels batuteekamu ensimbi badiringira mu visas badiringira mu flights mwe n'abagala okubookinga hotels basange ku namba y'essimu eri 0528152528 ate obeera nga oli Uganda agenda okulowa nsoba mulago firi wosobola okubeera nga obasanga era nga website yaabwe eri www.capetravel.com wobeera nga ojja kubeera nga ofuna services ennungi. Katugendako mu mulango gw'abakama bwange tukomewo kyali omuzira nkima naga Mariam program omuvubuka w'ekyeyo. Olutalo nga luwedde tuli amalengule tuli vimba mu Uganda empya. Yo yenze Bobby Wine alongside ya era nga tulaba Tawira TV ne Tawira Radio ebera online temugivaako. I see you got money. I see you got money. Hey, you forgot me. Say, baby, Uber. Baby, Uber. Baby, Uber. Baby, Uber. To the right, to the left. Hey guys, this is Joanna Hart Omowati. Nga bulijjo kwini walugamba Len Publicist Queen of the Mic ali wano kubategeeza nakusomboza 3 mu lumu tulina football gala wano mu UAE inayegenda kubeera mu bendo lya Allen tukola abantu wa Emirates zona Dubai Abu Dhabi Sharjah Riyadh mwena mujje tubeereyo ebyokunywa buli kimu kigenda kubeera kiriya nnyo Allen Publicist Omowati. Program Chiboziboz Omwereza nze Ivanara twatunuulira politics, entertainment, sports, sunspots n'ebirala bingi. Nze Eric Butera bamanyinga Kurochi the hustler nanyine Galaxy wano mu Abu Dhabi mukimanyi nti ekimere tukikwatamu oba kiwetaaga okisanga wano twayise ne nanyine Rugambo na lusinga wano mu UAE muzira nkima nagga wa Mariam mumanyi program yebeerayo buli wakusatu omuvubuka w'ekyeyo kati nze mbakowoola buli wobeera oyagala kuyigamu oyagala kumanya kyokola ku kyeyo oyagala kufunamu ku magezi oyagala kwebuuza n'okumanya gwe ng'omuvubuka w'okukyeyo olina kukola ki tolina kusibwa puroguramu eno buli lwakusatu tolina kukisibwa kuba kitotolo okuva ku ntikko yakyo kukituusa wansi oba okuva ku ntobo okutuuka ku ntikko. Tawula TV Tawula Radio ekintu yekibeeramu nze nsigadde ndi Peter Kurochi Hasi. Abalungi mbakulisaayo nnyo mu bulango bw'abakama baffe kansuubire nti mufunye buli omu kyazzaako eri omumwa. Katweyongerayo maaso n'omugenyi waffe olunaku olwaleero naye nga mikwano gyange neyongera okubagamba nti abaana ffe batuteekamu ensimbi be ba Capital Group of Companies Limited era nga balina ne sub company eyitibwa Cape Travel. Website yabwe eri www.capetravel.com era nga enamba y'essimu kusobola okubafuna bali ku 0528152528. Bakola mu flights bookings balina visas ez'omu UAE eza US koga visa yonna gy'oba oyagala bannaffe baneeno baba basobola okutuusaako kyonna ky'oyagala. Ate gwe ali e Uganda osobola balina offices era ng'osobola kubasanga ku Lower Nsoba mu Lago 3 awo wennyini w'osobola okubeera nga obafuna. Katweyongereyo n'omu artist oba omuyimbi waffe olunaku olwaleero gwe bayise International AK Rasta. Tulaba nti e Uganda omuyimbi being that ate weegomba Big Size King of Gagamel
omukulu Bebe Cool yavayo nawa list nga 2019 ye bwagirabye nga gwe artist 2019 ogirabye otya ate bayimbi kibo osobola okuteeka mu maaso noga nti abantu bano babadde ono yasooka kwegamba abakikubye ku list ya Bebe Cool sigenda kujongerako kyamaanyi wadde ni muwagizi we naye omuyimbi yasooka John Black uyamuteeka ku list ya John Black asanobera ku list olw'ensonga ekintu yakikoze yalina concert era nsubira concert ye yaliyo ku Freedom City yamuleetera okubeera ku list eyo naye Bebe Cool nga ye teyandibadde ku list eyo olw'ensonga lwaki olw'ensonga nti kati waliwo enyimba kati akayimba ka Bobi Wine akasukaali kali kalina okubeera ku list eyo Bebe Cool neyejjako ku list kubanga tugeze nga tulaba nti Bebe Cool wakola list yayo gamba Bebe Cool yo talinayo kapya kaliko kasobola gamba nti kano kanteesesaako ku list kati ye yagamba akayimba akamuteesa ku list eyo ka waya fine waya kayimba kalungi naye yali tali suppose kubeera ku list eyo kubanga mabega eri list azikoze naye era nga abeerako yeteekako buli wakola list najjamu ba artist abamu bolaba nga at least alina ba opportunity okubeera ku list eyo so Bebe Cool nga ye tiyandibadde ku list list eyo giteekeko bataano twakafunayo John Black list yo weewaawo yali somehow favorable abayimbi yateekako nga John Black Cindy Vinka no Shiba ekintu ye bakikubye kubanga Shiba omulimu agukoze akubye omuziki Vinka akikubye Cindy akikubye so list yali favorable naye nga ye teyandibadeko toyanze ye international ekelasta naye amenye list ye twalabako ne ku awards Brian Zizo yagaba era nga mu nsonga y'aba artists abawangula awards ezo zaali zibagwana gwe wakirabo tyanga gwe artist ezo awards ze bagaba zaali zibasaana kubanga era olabe omulimu bali bagukoze otunula Daddy Andre John Black n'abayimbi abo ba Fefe Busi ekintu era akikuba so awards zaali zibasaana bonna tweyanza mukwano tweyanzege international ekelasta yali mu nyumba olunaku olwaleero ali mu program omuvubuka w'ekyeyo mukwano obulamu bwayo nga gw'omuntu basically obusanze otya obulamu bw'omusanze bulungi sina buzibu bwonna buli kimu kitambula bulungi nga wena kisuubira omulabi wa radio Tabula TV yandyetaaze okumanya international ekelasta akola mulimu ki ndi wa logistic nga nkola ku Yas Marina Circuits ekifo ekyabasinga bakimanyi so gwe mulimu gwenkola omuntu ajja mugamba aleme kukitegeera muntu mugabe bannaye nkola bwenti ne mumenyeremu kuba kati mulimu bw'okigamba nga tebajja kukitegeera still owe Uganda tajja kutegeera Marina owe Uganda tajja kutegeera Yasi so ate nga program erabibwa abantu bangi batangazaamu mu nsonga eyo it's like abantu abakola ku events kutegeka ebintu ng'ebyo bityo kujjawo bintu okukola kutegekera kale ba guests wekitiwo kiri tweyanze omulimu ogwo ogusanze otya ng'omuntu mulimu si mubi mulungi abantu abamu abalaba program eno naddala abatali wane eno omuntu asoga banaye mu UAE waliyo ebyemizannyo mu UAE waliyo kino tangaza omulabi nti ebintu gyebiri oba nedda ebyemizannyo gyebiri mu UAE just kasoba office zayo obudde osobola okujja no practicing amu wano Uganda Cranes Abu Dhabi wano ebeerawo ku Mushrif Park ebeerawo nga training buli lwakutaano ssaawa nga 2 so musobola okujja ne mukola emizannyo gye musobola waliwo musobola okujja ne mukola football netball n'emizannyo emirala awo so emizannyo gye giri kyembasaba just kwetanira sports mukama waba akuyambye you can go through tweyanzege so omulabi yandyetaaze okumanya birungi ki ebiri mu sports ono naddala ebyemizannyo ebirungi ebiri mu sports ofunamu emikwano whereby gisobola okuzimba era nange singa nali siri mu sports I wouldn't be among the people who were selected on that club naye lwakuba nti mbadde traininga ne Uganda Cranes so nakyo nekinyambako ofuna connection in different categories so kyembakubiriza just mwetanire nnyo ebyemizannyo mukole emikwano
be friendly to each other. Osobola yamba muno mu kintu in case waba kuyise nti nawo obuzibu bwe buti nakyo kisobola okuyambako okumanyikwa. So program yaffe bwetyo bwebedde naye nga obudde bubotaata beera nga obaako n'obugambo bw'ogamba abawagizi bo naddala mu mbeera ya music kowola abawagizi bo. Abawagizi bange mwena abandaba mwebale kumpagira ekisooka mbebaza nti mwebale kumpagira mwebale kubeerawo mwebale kumbeerera buli mu mbeera gye mpiseemu. If you were not you guys I wouldn't be here. Nekirala nebaza Mukama Katonda nti ansobozesezza okuba n'abawagizi nga bampagira ate nga bankiririzaamu. So kyemba kubiza kiri kimu nkyaliwo era I will still be here era ekintu kyakikuba era nja kitambuzanga mu kyagala. So just wait for more music 2020. Yeah, this a new year we expect a lot. Okay, omuntu naye yandeetaza okulaba nti ndabye Eke International Restaurant sobola kujjawa music wo okumuwuliriza naddala mu mbeera ya media. Na Facebook page yange you can access me there. Bawa amanya. Genda ku Facebook page yange Fahad Hussein wajja kunsangayo. You just like and comment everything you gonna find it there on my Facebook page. YouTube tuligikolako very soon ejja kuba naye fuluma. Yeah. Sibula ku bantu batubeere nga ate tumaliriza program. Okay, nga nsibula abawagizi bange njagala bategeeza nti mbagala nnyo mwebale kumpagira mwebale kubeerawo. Nebaza ne Mukama Katonda nti family yange agikumye bulungi tebalina buzibu bwonna buli kimu kye bagala bakifuna mu bulungi oba mu bujjuvu. So yesawa oba okubagamba nti it's time to sign out naye nga mbagala nnyo abawagizi bange ne family yange yonna. Nga totumiddeeko? Ntumirako mami wange, ntumirako daddy wange ne sister wange ali wano e Sharjah. Yeah, kutumiddeko nnyo ne ba brothers bange ne all my friends Mr. Pepper kutumiddeko yonna Jolly Husman ne Oscar ne mikono gyange emirala nga Yazid ne ba players ba Uganda Cranes Abu Dhabi. Mukwano ate mama w'abaana nga ye tomutumiddeeko? Ne mama w'abaana amutumiddeko. Yeewulidde mugambe nti omutumiddeko olw'omuga yeetegeere. Mama w'abaana ye yeemanyi mutumiddeko ye yeemanyi era oba ondaba ssaawa zino nkutumiddeko kansube nti gy'oli kitambula bulungi. Kale mukwano tweyanzege programu yaffe bwetyo webadde ey'olunaku olw'olwaleero era nga International Eke Restaurant yabadde mu nnyumba olunaku olw'olwaleero. Nate mikwano gyaffe katubeere nga tubeerekereza naye nga mbagamba nti gwe wenna ayagala okutambula mu budde, gwe wenna ayagala ticket, gwe wenna ayagala ennyonyi gy'osobola okweyagaliramu n'otuula bulungi emito ne gitakumenya, gwe wenna ayasobola okubeera ayagala okulinnya ennyonyi n'oddayo n'onyumizaako ne bannaffe ab'ewaka kozesa bannaffe aba Kapiki Group of Companies Limited era nga balina ne sub company eyitibwa Cape Traveller. Agyetaaze Uganda balina offices ziri awo ku Lower Nsoba Mulago 3 era ng'osobola Uganda osobola n'okuba ku namba y'essimu eri 0702082370 eyo ye Uganda. Gwe yonna ali Uganda osobola okuba nga obafunirawo ku office eyo ne namba y'essimu. Ate gwe ali wano mu UAE osobola okubafuna ku namba y'essimu eri 052815258 era ng'osobola n'okugenda ku website yaabwe eri www.capetraveller.com awo wennyini wosobola okubeera nga obafuna ne weefunira ennyonyi eri bagamba erina byonna ennyonyi ezimu banna abantu tebalya ennyonyi ezimu banna emito ginyiga naye singa oba okozesezza bannaffe aba Kapiki Group of Companies bano bye bakola mbyekakasa. Ne baza ne bannaffe aba Mariam Foundation era nabo batuyambako mu kutegeka program omuvubuka w'ekyeyo. So mbagaliza okubeera obulungi akumata kumira mkepeera sigadde nze omuzira nkima naga Mariam ku Lwatawula Radio TV.